Eno ye program yo ensulo ey'enkya wano ku 3 ABN TV. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Atenderezebwe Mukama kubanga awulidde bye musaba. Mu bigambo bya Mukama waffe mu Matayo essula 7:12 Mukama waffe ayogera ebigambo bino. Kale byonna bye mwagala okubakoleranga mmwe mubikolenga bo bwe mutyo, kubanga ekyo ge mateeka ne bannabbi. Olunyiri luno lutuyigiriza ki? Olunyiri luno lutuyigiriza nti kyesaagala bankole sandikyagaliza kukikola muganda wange oba mukwano gwange. Nina okukola ekyo ekyenkanankana nange kye nandiyagadde bankolere eri muganda wange. Ekyamazima nina okuyimirira mu bigere bya muganda wange oba mukwano gwange okwebuuza nze kennyini nti naye singa abadde nze nga bakikola nze naalibadde mpulira ntya? Katonda ekyo kyayita amateeka ne bannabbi. Kitegeeza na amateeka kwagala, yagalanga muganda muliraanwa wo nga bwe weeyagala ggwe kennyini. Nina okwagala mukwano gwange, nina okwagala muganda wange nga nange bwe neeyagala. Ekyo ge mateeka ne bannabbi. Omulabi waffe owa 3ABN TV nkwaniriza nnyo enkyene ey'olwaleero. Nate Dr. Saul Mubanda Muigwa, omukadde aweereza ku SDA Kampala Central Church, nkulamusizza. Weebale okukkiriza eddoboozi lya Mukama okusalawo ojje otwegatteko mu programu eno ensulo ey'enkya okubanga tumanya ki Katonda kyagala tukole olunaku olwaleero, kwokuba nga tugezaako okufuna omulamwa ogwa programu eno nti tutandike olunaku nga tuli ne Katonda waffe. Tutandike olunaku nga tuzze mu maaso ga Mukama, kuba ffe tuli bantu si nsolo ezigenda obugenzi mu lunaku, naye ffe ebitonde bye byawa amagezi agategeera tulina okutandika olunaku naye. Nsaba nno oyo mukwano gwo, muganda wo, mwannyoko oba abooluganda lwo abatamanyi programu eno obategeeze era babe nga batwegattako buli lunaku essaawa 12 ez'okumakya okumala eddakiika 3. Nsaba twewombeeke wonna wooli nga twewonga mikono gya Mukama. Otukoze bulungi Katonda waffe bw'otukuumye okuyita mu kiro ekiyise n'otuusa kati nga tukyali balamu. Tukwebaza Kitaffe nti otuwadde omukisa omulala okuwulira ekigambo kyo. Luŋŋamya nno nze omuddu wo gw'olonze
okwogera ekigambo kino n'ate n'oyo andaba naye ogule amaaso n'amatu ge asobole okuwulira ekyo kyoyagala tutegeere olunaku olwaleero mu linnya eddungi ery'omwana wa Yesu Kristo Mukama waffe bwe tukusabye n'okwebaza. Leero nno ekyokuyiga kyaffe kiriko omutwe ogugamba nti obugabirizi, omuzungu yandikiise providence. Ffenna twesanga nga twetaaga obugabirizi, naye emirundi mingi tweraliikirira ne tweralikirira kino kinaavaawa, kino kinaavaawa, kino nkiyitamu ntya. Naye njagala okutegeeza nti tuyina omugabirizi, ate omugabirizi oyo ye mutonzi waffe, agabirira buli omu, ababi n'abalungi. Enkyene ey'olwaleero ekigambo kyenjagala tufune nti tetulina kweraliikirira wadde okutendewererwa obulamu, kubanga omugabirizi waffe waali. Waliwo embeera nnyingi ffe ng'abantu ze tutayinza kufumiitiriza, nga olunyiri lwaffe olugenda okutuwa we tugenda okusimbako essira bwe lugamba mu Mubuulizi essula 11 olunyiri olwokutaano. Bw'oba olina Bayibuli yo genda mu Mubuulizi essula 11 ate amaaso tugasimbe ku lunyiriri olwokutaano. Agamba bw'ati: nga bw'otomanyi ekkubo ery'empewo bwe liri, newankubadde amagumba bwe gakulira mu lubuto lw'oyo ali olubuto, era bw'otyo bw'otomanyi mulimu gwa Katonda akola byonna. Kino kiina kye kitutegeeza nti ffe ng'abaana b'abantu, nze ng'omwana w'omuntu, waliwo okutegeera kwange we kukoma. Waliwo ennaku zino waliwo abaga nti kino kisusse okutegeera kwo. Waliwo ebitusukkako ku ntegeera yaffe, n'ate ekyennaku ne tubyesibako nga twagala tubitegeere. Naye olunyiri luno lugezaako kutusoomooza okumanya kino, nti tumanye ki wa we tukoma. Katonda eyatonda ensi eno amanyi ki kye twetaaga, ate era olw'okuba nti amanyi kye twetaaga, amanyi ngeri ki eyo kifunamu. Waliwo akagero si kawakayima ne wangu kuba kaaliyo. Mutabani we yali president wa America Abraham Lincoln, mutabani we Robert yali ku station y'eggaali y'omukka, n'asirituka we yali ayimiridde nga agenda okugwa mu train. Eggaali z'omukka zino ze twogerako mu America teziringa zino kayoole ezaffe wano mu Uganda, so ate ne kayoole edduka n'ate zidduka. Abasoma physics
mumanyi nti waliwo n'amaanyi olw'okuba zidduka nnyo, waliwo n'amaanyi gezireeta empewo neba nga ekusindika kuli. Kale ate oba empewo esobola okusika nga oyimiridde buyimirizi, ate bw'oba nga agwako ate olwo kiba kyamutawaana nnyo. Naye omuvubuka ono Robert bwe yasirituka ng'agenda okugwayo, eyamuli okumpi yali Edwin Booth. Edwin Booth omusajja ono kyava akwata ku kitogi ekya kooti Robert gye yalimu n'asobola okumusikayo. Robert n'awona okugwa mu train era obulamu bwe ne bulokolebwa. Naye ekyewuunyisa nti Edwin Booth ate yali muganda wa John Wilkes Booth. John Wilkes Booth nga wayise emyaka ate ye yatta President Abraham Lincoln. Wandiroozezza nti kino kyajja kitya? Ffenna mu nsi muno bwe tuba nga tuzaala twettanira okufuna omwana, ojja kuwulira bangi nga bagamba n'okufuna ki? Omusika. Nange bwe nva ku nsi wabeewo abongera mu maaso ekika kyange, famire yange. Naye raba abooluganda bano ababiri, omu ngatta taata wa Robert, eyandibadde nti ayagala kusaanyaawo layini eyo oba ekika ekyo, n'ate omulala nga ye yalokola omusaayi gwa Lincoln. Ono agezaako kuba singa Robert eggaali y'omukka yali emulinnye, kyantegeezezza nti famire oba layini ya Lincoln yali ekomyawo. Naye raba ono yagitaasa, ate muganda we ye yajjawo omukulu. Kale ebintu bya Katonda tebitegerekeka. Ono Edwin we yataasiza Robert yali talina kirowoozo era yali tamanyiiko nti ate muganda we yalitta taata w'omwana ono. Naye Katonda yamukozesa. Oluganda, Katonda alina enteekateeka ze z'otayinza kumanya. Era njagala okwegayirira nti obe mugumu. Embeera gy'oyitamu nnyinza okuba nga kokuba sigimanyi. N'ekyo kyenkakasa kyemmanyi nti Katonda agimanyi. Era Katonda oyo agimanyi alina enteekateeka engundiivu ey'okugikolako. Yes, Katonda akola mu bulamu bwaffe. Ebintu bingi bibaawo oba oli awo ne tubiyita olukisakisa, chance. Ne twerabira nti Katonda mu nkola ye teriimu lukisakisa. Aba yakoze enteekateeka ennungi
eryo olunyiri lutugambye njagala nduddemu kuba lutuwadde ebigambo ebirungi ennyo nti nga bw'otomanyi ekkubo ery'empewo bweri. Empewo giraba efuuwa toyinza gaha evudde wano evudde mu north eba ekola ki eba efuuwa eto nga tomanyi. Nga bw'otakimanyi ekyo newankubadde amagumba bwe gakulira mu lubuto ogenda n'olaba omwana ng'azaalibwa wa kilo 5 kilo 4 kitundu n'ogezaako okulaba waavudde nga mutuufu tolabawo n'ate nga maama abadde n'okulyalya ng'avuddeyo kati nga ne bwogezaako okuddamu okumupaakinga mu kasawo akenkanako olubuto mwabadde nga tokisobola. Nga bw'otakimanyi ekyo nga nange bwe sikimanyi bwe tutayinza kumanya nteekateeka za Katonda era bwe kyetuva tugwanira okuba nga tumwekwasa bwekwasa. Ebyo byonna ebiyinza okuba nga bikweraliikiriza oba nga binneeraliikiriza ne tubimukwasa. Yes, waliwo embeera nnyingi ffe ze tuyinza okuyita olukisakisa naye nga nteekateeka za Katonda. Waliwo story endala, olugero olulala, omwami omu yagenda okubaako ekkanisa gy'asinzizaamu. Omwami ono yali mugenyi mu kkanisa eyo, yagenda ne famire ye naye bamala okusinza bayina ekyemisana ng'era bwe twali tuli emmere yaffe ku kkanisa nga covid ono tannaba kututaataaganya. Naye olw'okuba nno nti baali bagenyi bambi tebayanguwa kufuna ntebe, so ne bafuna emmere naye ne baba nga balya nga bayimiridde. Naye nekikwata ku b'ekkanisa abamu ne babayita bajje batule naye nga mu butuufu entebe ziweddewo. Naye ab'ekkanisa bwe baazuula nti naye bano bagenyi, ne wabaawo ow'ekkanisa omu eyasituka n'awaayo entebe ye n'agiwa omwami ono. Omwami ono ogenda we yatuula katugambe nti wootudde nga akutudde mu maaso, ne batandika okunyumya n'oluganda gwe baali bagasimbaganye. Naye ono w'ekkanisa yali musawo mutendeke omukugu mu kulongoosa, agenda okutunuulira omugenyi ono ng'alabika ayina ekirwadde, ate ng'omwami ono w'ekkanisa bye bimu ku birwadde byalongoosa. N'amugamba nti naye bwe nkutunuulira bwe nti ndaba nti olina obulwadde buno bwe buti ne bwe buti, era nsaba ojje nkukebere nkulongoose bwe kiba kyetaagisizza. Njagala okukakasa nti mu sabbiiti emu okuva ku sabbiiti eyo omwami ono yali amaze okufuna okulongoosebwa ng'ajjanjabiddwa. Omuntu omu ayinza okulowooza nti olwo lwali lukisakisa, naye yali nteekateeka ya Katonda nti newankubadde baali bagenyi, baali tebafunye ntebe, nti yali teekateeka ya Katonda nti bw'anaatuuka okufuna akatebe anaakamuwa ate anaaba alinaanye omusawo omukenkufu.
njagala okukkiriza nti oba oli awo engeri gyali aludde n'ekirwadde kino yali talina sente za bujjanjabi ng'oggyeko ne sente ez'okulaba omusawo, naye Katonda yakiteekateeka. Era nnyongera okugamba nti simanyi ggwe kyakusuziza nga teweebase leero, nga bwe wasisimuseemu ssaawa nga 8 tewazzeemu kwebaka. Njagala kuwa ssuubi mukwano gwange nti Katonda eyakutonda alina enteekateeka ekola ku kizibu ekyo ekyakubuzizza otulo. Tuleme okweraliikirira. Yes, tebijja kulema kututiisa ebizibu ebyo, naye tuleme kuggwa amaanyi. Tuleme kuggwa amaanyi. Nze ku lwange njize okwasa ebizibu byange Katonda. Bingi bye mba sitegeera ngeri ki gye ŋŋenda biyitamu. Omwezi ogwo gwa January baagira ne balanga nti abaana balina okudda mu masomero. Abaana bange bonna nga bagenda mu masomero mapya ga bisulo. Nagenda okuggyayo admission form ezibawo ebifo nga sente mpitirivu. Kyokka nga waliwo n'ebintu ebirala bingi ebyali byetaagibwa waka. Nejjukira nti tuli mu kiseera tuva mu COVID. Naye n'ekikwasa Mukama. Njagala okutegeeza nti abaana baddayo ku ssomero nga bank slip. Nze nali nsuubidde nti owange kaakati eno ne bwe nagenda okusaba ekifo ekyomu nabuuza n'okubuuza nti naye mukkiriza ebitundu. Kale bw'oba osasudde ekitundu ate owandiikira omukulu w'essomero n'akukkiriza okuwaako ekitundu. Nze mu ndowooza yange entono ey'obuntu ne ntandika okukuba pulaani nga bwe nnaasaba abakulu b'amasomero gye ntwala abaana banzikirize okusasula ebitundu. Naye njagala kutegeeza mukwano gwe nti abaana baddayo banka siliipu nga siwandiise mabaluwa gasaba kwegayirira kusasula bitundu nga bank siliipu tuzisasudde zonna. Mukama bw'atyo bw'akola. Era nze mu bulamu bwange njize nti kye neetaaga mutegeeza butegeeza. Ye n'alaba bw'akitetenkanya. Anti mu Zabbuli 24 olunyiriri olusooka atuga nti ensi ya Mukama n'okujjula kwayo. Bwe bagamba nti oli mutabani w'omugagga asinga mu Afrika, kati ate ki ekiba kikweraliikiriza? Awo manya bumanya asobola obbikolako. Mu Matayo essula ey'omukaaga ayina olunyiriri 26 ayina kyatugamba. Ayongera okutugumya mu biki ebitweraliikiriza. 6:26 agamba nti mulabe ennyonyi ez'omu bbanga nga tezisiga so tezikungula, tezikuŋŋaanyiza mu mawanika, era Kitammwe ali mu ggulu aziriisa ezo. Mmwe temusinga nnyo ezo? Tugenda ne tweraliikiriza akawunti teriiko kantu biki naye ng'olina omulimu. Mukama aga nti no, totya, ziri wenziriisiriza ezitalina bank account, ezitalina byagi mwe zitereka. N'ate gwe natonda alina amagezi.
Katonda waffe ajja kugabirira, nange ajja kungabirira. Sikugamba nti nze waliwo mu butuufu waliwo lwentya ne ŋŋamba kino nakiyitamu ntya, naye buli lwe kijja nga nkikwasa Mukama. January bw'atuuka nze kyenkola kukola bajeti ya mwaka, n'abawaka nga mbayita mbagamba what's your dream, kiki oyagala mwaka guno, abaana nga boogera, omukyala ng'ayogera nga nkola budget. Okugituukiriza weewaawo ngezaako okutetenkanya income nayo nenjiteekayo ku income side, naye emirundi egisinga eba tebalansinga. Naye omwaka we guggweerako nga Katonda wange oyo agibalansinze. So nze omulimu gwange kumutegeeza ki kye neetaaga, ebisigadde ne mbimulekera. Mu ssula eyo y'emu ey'Amatayo ey'omukaaga lunyiriri olwa 33 agamba ebigambo bino nti naye munoonye, musooke munoonye obwakabaka bwe n'obutuukirivu bwe, era ebyo byonna mulibyongerwako. Ffe twekwase Mukama, tube nga tukkiriza tuli baana be, ebisigadde ajja kubyongerako. Nkusaba mu ssaawa eno ekikutawaanyo kikwase Mukama. Okimukwase Mukama ng'olina okukkiriza nti ajja kukikolako kuba yennyini byonna. Katusabe. Omutukuvu Katonda waffe, tweyanza obubaka bw'otuwadde. Zabbuli 24 olusooka lutugeeza bulungi nti ebyo ensi yonna yiyo n'okujjula kwayo. Simanyi kitawaanya mukwano gwange, mwannyinaze, muganda wange andabye enkyene y'olwaleero, naye nzikiriza nti gw'okimanyi. Kyenva nkwegayirira Kitange olunaku olwaleero okikoleko. Mukwano gwange oyo asobole okukuweera obujulirwa, nange nsobole okukuweera obujulirwa. Erinnya ligulumizibwe litenderezebwe mu linnya eddungi ery'Omwana wa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Yiga okutandika olunaku ne Katonda, olwo nno ebisuubizo bye birabike gy'oli.